alien yakube mubani kakati bana Uganda omusite waita Bobby Wine omuzanyirangako Zex Bilangilangi sola musasulira mutwali kayesu bakwata yakomitano ngasasira Zox bana Uganda balaba content ebintu bina ebireta abantu mu kivulu music content goyina venue kiba kikulu enanga kiba kikulu ne publicity yokoze yati eba kikulu kakati bana Uganda mumata musima ndichagulanyi we mumata musima ndichagulanyi musajja nnyo ku bantu bendalabe wa Zex by the way show ya Zex yasizo okwanika chagulanyi Zex tuyalanga ko sereba ku bana ya Zex era ne Bobby Wine ekimugayi n'omuga mwana batambuza ku ne bamugisa mutambule muyige kubanga Bajjonze nsomesa Zex yakuba bana kitufu Zex taina luyimba Zex takoze toko shows akomyenga mu press conference Zex ye muyimbi asinga empisa embi gwenga gwe ku Bajjo nange nyini Zex tabade na promoter tekibulu kinalo kiba mu promoter amanye ebintu byateekamu okusikiriza abantu tulina two types of advertisements kamba semesa abali ku radio tulina kibaita commercial advertisement ne persuasive advertisement Zex yakozeko kicho teyana deyo mulango tabade na promoter ya persuadize na public mu kivuluche era mwana abasekera Bobby Wine abantu ababade ba Zex oba 10 oba 5 oba 8 baze because of Bobby Wine mu bufunze Zex yata ina kufuna wadde omulema ayingira ku kitufu mwana mbale kutambuza propaganda katono nyo kadima mbale mutambuza propaganda abantu be mwalabye wa Zex Kyagulanyi bayitidde mu lunaku lumu mu lunaku olwo ovanga ku muntu ayita ovanga ku muntu atula butuzi mutoko shows kati Bajjo akomyewo yoyo Bajjo bawo nedda njogera mazima ovanga ku muntu bane mumpulirize ku muntu akola obukozi namulaba ku radio Simba Kyagulanyi ne ku press conference ne ku page ze abantu abo nabafuna njagala muna Uganda laba Bajjo Zex badde talina authority badde efuna wadde muntu omu kyabadde naye okumanya ka Kyagulanyi kasajja ka amaanyi katunudde mu kamera ne kamuletera audience eyo gye mwalabye era ne unyo omuntu atamanyi maanyi ga Kyagulanyi ngosekera Zex kwa Zex abeddala mu lwaki katono nnyo kadima teri Zex kiyakola Zex abadenge yatutolo gutolo nene nebigulu ogende erugogo talina activity ne yakola lwaki muliza katono nnyo ngabo ogamba nti Zex ya ndani so kusomesa wembanga nsomesa ompuliriza nti nze kati nzali mu control lwaki ogamba nti Zex waba ina empisa embi lwaki principal yavudde na mwendo si kubanga Bobby Wine taba kukola ekyo mwandi mukubye nti alina omutima omubi talagaliza baana bato Bobby Wine taba kuteka mu effort ye ku last moment bandi gambye omusajja alina omutima ki principal yakitegera kino ekyabaddewo era n'amaanyi ge yatadde mu Zex tegabangawo na principal abadde tali mu ggwanga yakomyo Zex yagenda kati kakubenza amanye ebyo Zex yenyini abadde katulira Zex yagenda nakola shonga tabulidde Bobby Wine kitufu Zex yakola shonga talina team kwa kirina empisa embi kakati Bobby Wine yatudde mu kintu okulaga public talina mutima ki oba kitusala tugabameka babiri ndiye ateze nafunye sanyu lya amaanyi ndira abantu babadde olweddobozi lya Bobby Wine kuba Zex talina kya lyakoze Zex mutwale ng'omulambo gwa baleto mulese lugogo talina music yaranga bubi venue nene kuye talina mpisa mba promoter talina mpisa mba mawe talina mikwano mitufu kantandikirawo kaija gotandikirawo muli muna Uganda asakera Bobby Wine gwa muumba tutu gwagenda boyita abantu abo nga tolanze ngoyogedde bogezi tingenda kwa lugogo babeyire tiagasa kadima kankuwa example kantandika ku kya Bajjo ababuza babiti mumpulirize tulina omukyala gwenjagala ennyo bamuyita Farida Nakazibu yalanga shoye erugogo emyezi egyo Bajita feti Masaka feti naleta ba Madrat buli muntu yenewe Masaka namulangirako wallahi mu VIP mwali mu Bruno Keyeka ekyo yokedde kyashi mu VIP Bruno Keyeka lwaki mbigambo byowerekereze kitushye kati nze nagenda nempuliranga aswadde era nze nagenda ali ku game okufuna panado manyize oneralike nawulira nga sikikiriza nti kyekye kibaddewo nenga emyezi egyo tuli ku feti ya Nakazibwe Bobby Wine Bajjo ono kati alese ebintu nengamba waawo Zex okenze pisaze bisizimanyi Zex nga show ye soka maiden ogendo otebulaya nobeera yo katolanga demo vibe kaina chimbayita demo vibe abali nabita demo vibe kati abayo Zex nagenda kubanga alina omukyala alina sente nabeereyo najja mu wiki yennyini jagenda okula musho takwiraga Kaye kasimu timpisiza tewali n'omu gwe yali agamba era nze neekanga nga mpulira mboliyo show ya Zex nga tewali baana Kampala wadde neegi
Ekisooka Bajjo actually Bajjo kumpita omuganda is true kubanga yikali kya jemanyi kituufu enze tata wange munyarwanda ate muhima tuveeye anenda ngamba nzija kati abamugwa mu bisambi ebyaddala shiba neda nzimba neda nyina kyendeeta linda katono nnyo abamugwa mu bisambi ebyaddala mbayinako akakwate era nze kakati okyagwawo nga tulina bakaye taasa kubanga ebyaddala shiba bamukola ki ate oli yamugwamu atamidde namukwagula nga tulina okukola damage control naye nemusasula lindako katono nnyo naye bakambabuulire nyina ebintu bisatu kikino ebintu bisatu mumpulirize abantu bajereze shiba nze ndi mukulembeza wa art one baidawo n'omu abadambuza kyenkola ntula ku board ya IPRS nze omukubatandika wuma nze omukubatandika National Cultural Forum ntula kachiko ka 7 kabantu 10 n'omu akamuyambako ku art akasale kaliko abantu ana twasookako mukaaga kati nzija shiba nagenda nentunula ebintu abantu bye bamunenya nenewunya ekisooka bamugamba tamanyi kuyimba si muyimbi nagambye kasuku kati shiba waba si muyimbi kati nasi ekyo kimu ekyokubiri omuyimbi gwe kyetubala nti muyimbi ne bule twabaddeko ewantu wamugabjeri bule nanzikiriza si kuyimba buyimbi mavoko waliwo ebikwetololo ebikola omuyimbi abayimbi ba artist bakita showbiz business babuuza kikyo what have you achieved mulaba bebe kulu yeyitanga big size naye nga obwa big size nga apangisa tekikola paka bebe kulu we yadde emabega n'asooka yezimba ebikola artist n'alyoka jja era ali undisputed bebe kulu obuzaida kikemu bebe kulu olaba nga wazimbalidde ngenda zimbalira ekikola showbiz kyeki fe tetunnawakanako abashiba nze siga tetunnawakanako Cindy tali talented kyetwagala ku Cindy nga ffe tugamba nti ali talented kwe kuli organizing nti naffe tuli bakabeere mwe baani bashiba ekisooka emyaka 8 tukiza kadima shiba ina kyebayita nomination international tuva ku awards za Uganda kubanga zo yazifuula baafu bino ebintu obirabye ddi uliriza newamba mbirabye leero fenna twali beenaalemu nga Museveni alinga yatuloga kakati ne tuzuukira twava mu baafu international nomination za shiba ziri uncomparable to Mama Awards Nigeria ludda wawonna Nickelodeon ez'abaana b'abazungu balonda njagala Cindy akole bwati nga tannajerega bonna bawagira Cindy musooke mu appreciating nti singa tyabadde shiba nakkiriza bato Cindy yabadde talina tokability nga yagenze eri mu kuzaala yagenze mukola kanoko kakamalize kamalize kino maliriza Cindy kino kyokka kigenda nakuyamba Bajjo bina kukanono nnyo Bajjo kigenda kuyamba buli mukazi yenna Bajjo yali atya Cindy nga ffeffe nawe tugamba nti ali talented nga buli omu atya Cindy omubatolinga kubanga byeddala ali talented njagala Bajjo tusooke tusiime ku shiba kubanga bali abaatya shiba ye najja tumusiime kuki shiba najja n'agamba wadde bawinirwa gye bakutya bapinga bakutya tugenda kujja ekololo nga tuli mu ne paadi zaffe soko okomekaawo amazima gali 3 minutes naye mwadde 5 banga yatanisa 3 musatu amazima nedda zizo nakikanya kakati bannayuganda mwena abandaba ku peegi zonna kayale mekubalimbalimba Mushiba yakomezaawo Cindy ne shiba wakyogera temukiddangamu nakukyogera nga ndi na program gyendimu ojjangako radio nga njogera Shiba ya ambassador wa Victoria University Shiba mukozi wa Victoria University kubonna ani yakubira mu nesimo okujja okukola batu era twali mu meeting ne muganga nawo ojijjukira kayi muganga nagamba Shiba yali muganga bayogera ne Shiba ne bayita omulamo gwa batu Shiba nakkiriza nagana Cindy anakkiriza kubanga amwewuye yamutya ndeta fakiti genda ndeta fakiti twali mu meeting nze Kaye ne muganga ne bakafuko abantu bana mu meeting natunyumiza ntwamubuza batu yatandika etya Shiba yatakikiriza nko Cindy yali asobola okukkiriza batu era baba Cindy yabagamba nti nsobola okukola uyo muwala wange simutya bamugamba sente mmeka
ne bamuwe sente bazimusanza na wali zali meka simanyi batu ya muwendo mpuliza saka tulinde bwe tuba tuli ku radio tetulimba togeranga mazima gatufuna abeddembe Kaye tumeko gerabo gezi ku promoting a brand okumanya Shiba yagamba Sindi anakkiriza tumpuliza njagala gani aleta munne Shiba tasubirangako ekitoto kya Shiba kubeerako na Sindi ku stage musically Sindi yalina tafari yagata ku Shiba yamu oluyimbo olwasoka mu bulamu bwe nga yakafa mu kuzina ebimaaso ego siriko bafulo bose mpuliza badde nkugamba muganga atugamba mpuliza Victoria University tugamba base ekikowe ne ba student bonna ne bagamba wehu nga Sindi abagambye okumanya begu ya Sindi sente baswalira ku boda wali yera tudde bala bagita Kayeni we bamusanza sente teyakola na ndagaano bamga kasomu kwata ko bukwasi mu ngalo boti Sindi lomu wasi ayirageza nti bonna bali full pay mpuliriza nti ekiroto kya Sindi manya kya Shiba Sindi kumwogira kuti nekitukola ki kwagenda tukiziganye Kaye oyogedde international award Sindi okufuka Sindi manyumire bwe yayitamu yakola competition za bulufiri nadiringa n'abasije bakyutika y'abasije bali bayimbe ba Dennis Lakira bonna abafa n'awangula Uganda n'agende Kenya n'awangula ne bakola competition e Kenya Sindi na bulufiri bali jimbe bakabaso bakola yetuwe Nairobi nimba baserimba gomanyoge na mu East Africa abasajja basone bali bajaji ba Sindi ba competikirange Nairobi ne bakola mu East African tour yaliyo bati yakola ki ajizira mu Kaye kwango manyi music mbama njizira aracho sumagira nga yaliyo bati kuyingira omusajja we manjo gira sumagira musimagizi yaliyo bati ndimukwewu kakata vanga kumuyimba ayogeda ne kyasone kikwate ekyasone bali bajaji mpuliriza Sindi yagere Nairobi ne bayi bakuba omuziki abaana abo Kaye kati mamale dachi zibara Jackie Liliani Sindi bakyusa music industry wa Uganda kola ganti asobola sala boda n'agende Nairobi ne bakubirayo shows ne bakomawo Uganda ovanku omuntu ayimba oluyimba lumu ng'okyalujjukira paka kati ebintu bimu just 1 minute naye ayogere 1 minute alese ebintu ebikulu ye byalaba ebikulu ekye Nairobi n'ekya Sony by that time bali bagenda Nairobi Nigerian market nziba okubreakinga through Shiba abaddeyo wa no na wadi Nigeria no hata Nigeria bagenda wa Abuja no njazire tabulungi nyo tofaayo by that time Bajjo tuli kumpewo tofaayo nze njazire tawana ekyokubiri Sone kadima kino kikulu nnyo njaga mukiwuli kikulu naye musajja Sone wejja sokolideko nabayo Sone wejje Uganda ng'enoonya abayimbi Jeff n'agaana okuwayo Shiba ne balyoka bagenda kuvinka they had come here for Shiba if you didn't know no bali bagala Shiba ate batya ate oli yagenda kuvinka atuuseewa kubanga Jeff yabala nti Sone nyongera kochi nze nange osigaza omuyimbi wange ku live streaming vike yagendayo ayina kaki kambabuulire abantu abali eyo buli muntu yenna gwe bajerega oba osika chips oba okola mulimu ky'obuvuga boda nga bakujerega kubanga Shiba bamujerega nti you never make it njagalo je kololo gwe bano tobalabula batubete tumanyi kuyimba actually njagalo okwebaza Victor I want to thank Sudil Rupaleria and your group plus Victoria University lwaki zino bato zetagamu abantu abalina sente Victoria University we mugimala eno mutukoleyo ne extras njagalo jenga bakujerega ngo inaka wekoledde ekololo faba abakizi ba Shiba musirike tugenda kuba bano music awenyi katinake kankubuze olese statement no government alina kibazuwedde what does the word mean alina kiyeko anti mu showbiz business munaye kankubulire bwoba muyimbi ngoma za myaka 10 nga toyinaawo kye wekoledde tuli mu showbiz business music onre takufula wakabi oyina okubako oyina ebikwetolode kyobola abayimbi bambala golodi bambala ebigundi omuyimbi wo avuma Josephat Seguya ngamugamba Josephat Seguya tulina kiwekoledde yelemerere emyaka 2 gwe mulabe Josephat Seguya sura wasiwa Josephat Seguya echebei China Jerusalem Bulago nebo abagenda okulanga museka Seguya mbali sana nakubiyogera obulambo bwabona mumpulirize mumanyi obulambo bwabona temumanyira nga musajja gwe bayita Seguya Josephat era we wata mungalo nkiddamu
Seguya mumenya yinzi kwate ya musinga bugagga nze ngamu. Apart from obugagga. Sasa kubambya bugagga sirika. Bano bakaye bayina mentality y'omuyimbi waabwe nti bwafuna akayumba soko sirike nti bano bakaye bayina mentality kadima kachukadima ostoseka kubandi ate bimanyi biri ku mutima kadima Seguya yanambuza ndagira amazima ga Katonda nangamba ne koli yogere mona biranga akabonero ko mugagga kutesoma kadima ledde walo dijaji yo bulojja mu public no gandi ne nyumba nine motoka nina obodulira abatayina bana basula ku street teri mugagga nkoze kutuuka wano sala ko mugagga agamba ati nina kino public yemanya kadima ebintu binabi batakweka mu bulamu kaye tebakweka bugagga na bugavu Kaye no bango lya no gandi mugagga sokosi no gandi mugagga nyoba nambe birugatisi sokosi like birugatisi oba ha mu kigundu kale Seguya ne shiba mwavu Seguya atasinga shiba obugagga chanti ejaga okikirize mu bulamu nze nacho kubanga ngamba Seguya yandaga ebulenga kali kansirike kwanga kadi manganyo kakati Kaye wegendeza nganyo mutatajja mu kamera ngamba nakino ekirala ekyokubiri tulimanyi principle y'obugaga let the world judge you to forcing abantu nina kino lekensega neka yoyo kubanga obwavu Kaye no boba mwavu otya ngovuge motoka ezebbe naye ngoli mwavu public ekulaba naye no wa mugagga otya ngotambuza bigere ngoli nya boda ngoli mugagga public ekulaba kyali kituufu Seguya kyebuuza kyagamba shiba ntogenda kugwa yamugamba because katika nkulu Seguya kyali yategeeza Kaye nti shiba ajja kujja flat ngagenda kuyimba live edakika eso endulu za shiba mugana ziwule katono Kaye edakika eso kasa katono nnyo wali ekirungi waliwo eddwaliro lyaleba tugenda bakuba music batwale ne muleba shiba agenda kujja endulu egenda kuba mu dakika ameka singa ine nyimba 5 mu mukaga tugenda katono nnyo kadima singa ine nyimba 5 mu mukaga shiba ine nyimba 12 mu mukaga naye mu kuyimba session bali dakika ameka ngatano edakika 5 bayimbira 15 minutes the 3 hours Kaye shiba asobola kuyimba live okumala sawa wa muyimbira mu Serena yayimba yali ebyuma byamuyambanga yakuba semi live ne basika yakankanyanga bukankanya mumwa mu Serena shiba yakankanyanga mumwa ngatambula na sitinga muyimba kati katulinde kugambe kololo ndi lwaji Seguya yali ayogera Katono bwati Katono badi nyonyola Kaye Seguya yali amugamba togenda kuveekola abantu bategeere kubanga ite libya semi live Elite libya sidi kuyamba ogenda kwata kazi naye Kaye twalifana ku national center kulumbera wakatulu bwamba bakuba oluyimba lwa shiba live bakenze balimba shiba ne lumulema akazina ndaka kwasa gira dikiwewa yena afuka muzinyi ko Katono wama mulumbe waliyo buzo mulumbe yaliyo ndira ivuzo sineko twali ku national theater oluyimba lwa shiba balu kuba live ne lumulema omuntu atusaba kuyimba oluyimba lwa live agenda kuyimba chekololo kwa mulinde kololo kati nkubule mulinde kololo byonna bye mwogera ebyokuwayiriza Kaye mutugambire shiba ya mulisa meka ataliwo kati kankubulire kadima kankubulire katulinde kololo fe tusirise wecha nga wamujerega shiba katumulinde kololo agera kuyimba ki tobuuza bana Uganda gwetegeka emitwalo G3 nga 10 na meka tujje kololo shiba watara kuba music mukuba obuchupa agenda bakuba agenda kuyimba Bajjo agenda naye gwe katika sindi kankubuli sindi oli mulabe bileka bibuzo bye sindi ekirungi wali weddwaliro nga wamujereza shiba faka fetch tugenda mwakafeche ati mukakweka by the way njagala okwebaza Bajjo njagala okwebaza Point Jones jukiza kadima enonkulu vice chancellor wa Victoria University ye yaga we yatunyumiza shiba yabuuza sindi anakiriza singa shiba yagana nga ye yaganye cyane bade kizibu naye twali nono nagamba yagamba anakiriza kitegeza tamutya mwewulira kyobora wambagamba musoka mu respecting kushiba singa shiba yali aganye naye yagenda bakubira sindi wa mweze muwana Katono kadima kana sala Kaye fatuza banafu njirangire ku BTFM njira kulangira ebintu bibawo ku radio okuvugenda kulaba shiba bagenda kubagula mutwalo gumu kitundu kizibu bagenda okulaga abantu tasonda kuyimba kolasi ya luyimba live kati mugenda naye nende ali ku nsozi bakaye bali mukuli jazi katwebaze kwa kino kikulu twagalayo kampuni endala zitandiko tukolera zibato kwa zino bato tezisoboka that's why ngamba nkola bana Uganda tuwagire n'abawagira omuziki let us support Victoria University
Sudiru Pareria group of companies, and we are calling upon every company to support the art industry. Kamayo point yange. Mwana Uganda mwenabo wakanya Bajjo byayogera. Mugenda kuva ekolonga shiba takyali muyimbi sebya kyali. Agenda kuva emagula emitwale. Segu ya yelemerera ta. Yelemere tugenda mbakuba. Kuli muna Uganda alaba Bajjo wange. Shiba agenda kuva ekolonga saba ulire. Bale tuwakira David Lutalo. Tuwakira bayimbi kafanana. David Lutalo muyimbi aliko yatagwa zegotwalanga nambe mu wa Uganda. David Lutalo gwetwalanga nambe kamuwane muko katono. Kubanga Lutalo muwane tugenda. Let us Uganda learn how to appreciate music. Navi yoto muwagire. Gulafu tatu muwagana mulala ina longi. Tuwagira music wafu wabana Uganda. Tugobaba Nigeria na Bakongo. Mwina mwaba ino kuwagira abana bamwe. Okulanga badda ku top. Naye mwalabye spicy. Nessa musanga mwabadde mujera bidde. Naye Kaye program. Kaye